Kitalo nnyo kitalo ddala twongera okuba nga tusaasirako bannakatemba bannabyabufuzi n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Tugenda kulaba ate abantu ab'enjawulo bye boogedde ku mugenzi. Bannayuganda bafaani bange mwenna abanjagala ennyo. Kasumayira ako kamwe. Honorable KATO LUBWAMA nga kati mugenzi alisse eddibu ddene mu bannakatemba olw'ettofaali eddene lye yateekawo mu kisaawe kyabwe. Nammwe abatanjagala feesi eyo embi bw'etyo nayo yammwe. KATO LUBWAMA ng'ali ne bannakatemba abalala babadde batandise okukola ku muzannyo gwe baatuuma ceasefire nga gubaddemu obubaka bannayuganda bwe beetaaga. Kyovola abaakita balaba bali ku TikTok tubayita bajje mu gurupu zaffe bayigwe okuzannya baleme kuzannya bye bazannya byonoona omulimu gwaffe. Naye kati kyekiriwo trend buli omu yeekwata ku ssimu n'akola selfie n'akola ki byebiriwo naye tusaba Mukama Katonda nabyo bijja kukoma kuba byonoona omulimu gwaffe. Charles James Senkubuge nga y'omu ku babadde bakulira omuzannyo guno agamba nti okufa kwa KATO LUBWAMA kubakubye wala ddala. Abantu tebagala kikozesa muntu mukulu nga nze kugamba nti ali devastated nti ayuziddwa nti era amawulire gamukoze bubi. Naye nze nga Charles James Senkubuge amawulire gogenda kwa KATO LUBWAMA gankoze bubi nnyo. Waliwo yalwalira ennyo ne bamutwala ettake ne bamubika n'omubika. Singa yagenda era awo yandinumye kuba natandika omulaba nga mwana muto nga atandika okuzanya ne mugava endugwa ne bajja ne bazanya bulungi ne bakola combination empitirivu obulungi ne bazanya emizannyo nga bazanya bulungi. Kati yajja nkusigi nga kalenzi kato ng'eddoboozi ddene nga koogera nga kiseka ng'abantu banyumirwa nnyo. Agambye nti abadde alina ebirowoozo by'okulaakulanya ebitone bya bannayuganda. Leero tubadde ne photoshoot nga tumaze okugitegeka bano baatisi abagenda okuzanya bonna tubawe transport bwati bano abagenda okukola bwati tubasasuleyo allowance bwe bati bano tugenda kukola bwe incidentally kati sente ziyinza kuvaayo ku account kubanga abadde signatory nga nange ndi signatory tezisobola kuvaayo. Ceasefire tubadde tutegeeza nti bikome ebyokwevuma. Olabye sipiika Tayibu akyamwogeddeko ekyo kyennyini ethimu gye tubadde tuzanya nti abantu abeevuma abantu balowooza ebirogano ceasefire balowooza ku masasi nti kutokota kw'emmundu kukome nago gakome. Abasirikale abefudde ebbere gy'abakuba bannaabwe amasasi gakome. Omutegesi w'ebivvulu Balunyu agambye nti omuzannyo guno gubadde gw'amaanyi ddala era enteekateeka zibadde ziwedde nga gwa kusabuukululwa ku Serena Hotel. Waliwo enteekateeka gye bayita theatrical at 60 project eyo babadde bagiyita ceasefire. Eri ne ba artist ab'enjawulo Mwami Senkubuge mwe bali bakayimbira n'abalala ne Mwami Luswata mulabye wano. Turihaso zigenda mu maaso. Show neyogerwako eri ku Serena ng'ennaku z'omwezi 29 guno omwezi gwennyini nti babadde balina omulimu gwe bali mu kukola nga bakuze emyaka 6 egya theatre mu Uganda. Project ebadde etambula balina project empya ebadde ku TV gye bakola ne bamama Alima Namakula. Kakati kibi nnyo ddala nti Katonda tamusobozesezza kweyongerayo mu maaso. Jennifer Fulufiga nga y'omu ku batera okubeera ku mitimbagano agambye nti lino ddibu ddene nnyo era internet yakusubwa KATO LUBWAMA. Kati Uncle KATO tafudde masasi tafudde eki bamutwala ettake bamututebweru gavumenti nemuwa akawumbi kalamba abagaga ne bamuwa namutwalako mubagaga bange ne bamuyamba ne bamusala emirundi naye nga Katonda akyamuleseewo. Still gwe yatuusiza omutwala yavudde namutawe nabaga tuvuge tuddeyo ewaka ng'atuuse ewaka wenyini n'awulira nga awulira ki kati Katonda yayina nagambye ng'oggyeko okufumintiriza kuba ekyokufa kya buntu okufa tebakudduka tebakwewala tebakugaana tebakuziyiza. Eyaliko minisita w'ebyobulambuzi Honorable Godfrey Kiwanda Ssuubi ategeezezza nti we yabeerera minisita KATO LUBWAMA yakola nnyo okutumbula ebyobulambuzi. When I launched the Rolex, everyone castigated, everyone thought nti kinali nkoze kyali kino KATO ke mutumina ngamba twali tulabye abayaaye
naye ate gwotuyitiriddeko, and what kyoleese kino is going to make changes here. On the first day everyone ngaakyali mu byakuyomba byakola kikatoke mukunagama n'amanya gye nali ntunula wa Uganda gye nali ntwala. So it was somebody abadde alengera in an artistic way, then it is very fun agamba yes kino kisobola okukola. Kato ajja kusigala nga ajjukirwa olw'ebigambo bye ebisanyusa. Teriyo bantu basinga kuwoomerwa bintu ebyo nga bakazi. Bannange mukoze kyamaanyi nnyo. Ka smile. That is your smile. Bya tumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunyo.